kambayimbira akayimba akawaana egundi eyo Zairahira abatayizi weyo imana. Totumanyira genda obiyimbira Rwanda tumanye kiswata. We have a brother. Tulina muganda waffe wano. He was born anomaly. Yazaalibwa mulema. But tonight, naye ekiro kino you're gonna see the power of God. mugenda kulaba ku maanyi ga Katonda. He's called Cool J. Bamuyita Cool J. Ntondo. He was born anomaly. Yazaalibwa mulema. But tonight, naye ekiro kino you're gonna see the power of God. mugenda kulaba ku maanyi ga Katonda. We're gonna chew him tugenda okumuwonya through the power of God. okuyita mu maanyi ga Katonda. Cool J. Cool J. He was born anomaly. yazaalibwa mulema. But tonight, naye ekiro kino God is gonna cure him. Mukama agenda okumuwonya. Come over, brother. Jangu muganda waffe mpola. Oh God. Yes. Oh God. Oh. Jesus Christ. Yes. Oh my God. Right. Oh God. Yes. Oh God. Come over. Kale jangu mpola. Yeah. Do you speak Lusoga? Omanyimuko ku Lusoga? Yeah, Pastor. Tell us the whole story. Tuwulire emboozi yonna mu lulimi lw'Olusoga. And how people check you about don't give a damn everything. Engeri abantu gye bakujeregamu bw'okirwanyisizza obaddewo otya mu society ng'ate oli mulema. Pastor nazaalibwa nga ndi mulema. Aye buli gy'otambulira buli w'obita abantu batwogerera mbu abalema tweraga tutambula nga tuzina nga tujja mu maiso. Nze ngoba nti what to do I have to go. What to do I have to go. So do you believe Jesus as a Savior? Kakati otwala Yesu okuba omununuzi wo? Yeah, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. So now I'm going to pray for you. Kakati tugenda okukusabira. Father, this is time. Ayi Kabaka Katonda Kitonda. Cool him. Bali. Mukurule. Cool him. There. Oh, Father, help your father. This is your son. Please help your son. This is your son. But get out of this party of celebration. Get out of here, Paul. You're Mr. Lazarus. Ayi Kabaka Kitonda Katonda wange. Nabanga numbaga n'amaanyi ag'obulema kitange. Nga nkyusa embeera Katonda wange. N'aba nti da! Mu linnya erya Yesu. Start and get away, such a soul. Polio, you in the head now. Polio in the head. Get out of the head, polio. You are moving your way, polio. You are now in the neck, polio. You are in the neck, polio. You are moving your polio. Get out of this young man, polio. You are now in the chest. You are an expert person. You are an expert polio. You are now coco. You are now coco. You are now an coco. You are moving your polio. You are now in the stomach. Polio in the stomach. Get out of the stomach, polio. You are moving your stomach. You are moving your way. Polio, you are here. Polio, you in the cities now. Get out of the cities, polio. You're an accident. Polio, you're an accident. Get out of the polio. You are moving your way. You are now moving slowly. Hallelujah. Yes. Jinja simu wangu. Lwaki? Kiki? Jinja buli kimu kitambula. Jinja kitambula naye kasita baba yabanga yakwatayo. Kyekyo. Nze simanyi oba kiki kiba ensi ekyuse nnyo. Lwaki? Edda abantu balinanga omukwano olaba eno ejjinja edda ng'omusajja babeera mu kikola kya laavu ng'omusavu abasoga abasajja bonna abasinga teboogera tanyega asirika busirisi n'akanula maaso aliga ge batuga ogenda okulanasa okufuwa nga faani paka maaso ewulira alajana oba kiki nsimanyi bwewe olaba n'abakazi banenze simanya kumanya abakazi bedda balinanga omukwano akatyamoti ate tugendeko ne ku stage eri tugendeko stage eri
kati mbadde nkyagamba wano tosobola kwagalamu mukazi abakazi beno bazibu nnyo baagala omuntu ng'olina erinnya nga wakola dda olina ne ssente zo Amoti leka naawe ate kwolona abakazi abakozi nga gwe tomanyi mukwana bizibu otya ng'omukazi akulema baagala alina kyalina baagala alina kyewekoledde bweba talina kyewekoledde batalina linnya tasobola kukwagala zibambirigo Hello. kiki How are you? okola eki Bane ng'olina okimanyi nti kooneddemu wakakolera mu nnyoko kati pulaani ki pulaani ki ompita muzimbi step ki step olwebe w'amadaala naye gwe do you know someone you're talking I to? don't want to know gomanyi Do you know me? gomanyi Motherfucker. Do you know me? look at you batako Togaana ki ebavuma togaana Do you know someone you're talking to? I don't want to know kiki onyumya Okimanyi when you come to know me gwe you don't be the same. kiki oyogera tosobola kwogera luganda Tomanyi. gomanyi Tontegeera. nze saagala kumanya Naye gw'omanyi. saagala kumanya Bwe nze nongiddo. layira Hey. oba baba Hey. salamu alaikum si yangu Kaitegeeza eno okwetunda kuzibu. Eno okwetunda kuzibu. alalalala olabwe buli ggwanga lina embeera zaali n'abasoga beetunda naye omusoga munnaye alina omugula Kyogamba nti bw'otaba musoga togula. tosobola kugula musoga wano Lwaki? bampaka bamputu balina emputu ate osanje kati biteedetereddemu naye emyezi 6 emabega bonna abasoga ng'entambula eri eki Kikibadde basikawutu. nsimanyi nga kizibu okusanga omusoga atambula bw'ati emabega kawe emyezi Yawulamu guleedi. bonna paka kadaaga Badde batamu. ng'omusanyi ng'atambula bw'ati nga kizibu nnyo bonna ng'entambula eri eki Etya. Olwo ki? envunza ekutta akati naye kati sikyaziwulira Ate no wano wennyini we tuli. Envunza webagivumulira wano. wano wezaawoni Wano si we Bugembe. webugembe Wano we wamalawo envunza ate kigambo bugambo. kitya Order just. yali pasita Ate pasita. kati envunza zaggwawo zitya Sejjusa. tinyefuuza Tinefunza. yazimalawo Bokeera kati buli musoga tebakyagala kumanya bonna basiiza. yabagamba atya Anti bayomba bayomba gavumenti tetufaako tetulabiridde tubawo obululu bwaffe kiki etuliko envunza zitutta. Jjukira Tyefuza yali mu minisita eyo yali mu bya defense ebyo bwe oli abasoga temukaayana bwe bibanga esimu zammwe kyekyo mukeere Bugembe genda buweereza emmamba kati obusiru bw'abasoga bwe bawulira emmamba bakeera fumba muwogo bo nga bamanyi nti ku mmamba bagenda kulirako ki muwogo emmamba zaali wano kati n'agamba buli ab'ebbeera awali envunza sasi buli musoga yenna yagamba kabula era namanya nti sasi yevumula emputu y'omusoga twala eri abasoga beesonyiwe ate abasoga omusoga bakyasinza omukwano laba noonoalala omusoga nayingira mu laavu tosobola kumalako naye otya bagonda ekiwatu kulanga mpozi naye bwaba yeetunda tosobola kumalako naye lwaki omusoga nga yeetunda tomalako naye otya jangu ogule alo tambula jangu ng'omuguzi omuguzi ajja atya nze mbamanyi abaguzi basirafu kubanga abantu bavunanyizibwa abamu bafumbo abula oludde mu kugula amoti nange embirambi Nigeria sisitimu yo oludde mu kugula alo veeno okuva eri ng'omuguzi abaguzi basinga kuva Kampala eno Jinja tebakyagula veeyo muna ayi okoba ki gyendi oli otya nzira nsonga gyebale ayi oyenda enjagala oli mu beyi short emitwalo 5 olongo 12 leka naawe maama ogula otunda kibanja ayi nze njagala short naye nina omutwalo ebono ogulamba oli nze nina omutwalo gumuleka naawe lwaki oseera bwoti mitwalo 5 batoyenda girekula egage oli muganda endi muganda ayi abasaada abaganda mbayido omusaada omuganda ayina babayenze tayina omunege n'obutako bwako nze sigalira kukuwa mitwalo 2 kati oba teyagala nze nkuwa omutwalo guno akaluna amaaso agira nti mutindo gwamba ati naye amoti nange siba kyekitegeeza
nze kuwa omutwalo ogwo no oba kati oba teyagala kankwezi 200 kweweetemu ŋŋende aye mbombe wetanze bambi no kiki ayo mpe wetambo ogira munjira busimo be wangi be Kubeera kati waliwo abagulikako no tewali ggwanga jangu olaba ne baba munyankole omunyankole tosobola mugula abanyankole baseera lwaki omunyankole nga yeetunda tosobola mugula nze tomanyi kibaseeza balina mentality eri bwe bali mu kintu akunyonyola lwaki aseera akuwa ensonga akuwana akunye lwaki aseera eri ojja ogule kale taata kasitoma nogamba kibanja gyendi bantu oli otya wano oyendaki njagala oyimiridde otya asimbwene yange nogibaasa kaninseera munonga oyimiridde mu beiki eyange shoti 6,000 longo nshanju nina aleka naawe mama otunda kibanja banno nga batuguza akasango waba olina zingaye nze nina emitwalo 2 leeba nogule yanyoko kiki ekikuseze kiri awo ekyenjawulo banno nga batuguza ku mitwalo 2 tokusimanya ndi omunyankole mama bwoba oli munyankole olina kutuseera olwotuva mubbi mbwenu leeba nnyo noleeba ki ekikulimu ekyenjawulo mbwenu nyina ebihimba bibonire noterawo kate ninkunyalira noleeba goye kibeeraawo kati ate kankwongere amawanga amalala 2 agetunda abalugwala n'abaganda tudde ku siteegi eri sente zalongiddwa simanyi oba zinaaliika omusira kale singa nasoma nnyo abati aha twambukeko kati ate abalugira tuno oluguudo lwe lwambuka kati twambukeko ebyo bali batya abalugwala totawaana abalugwala tebalina kasitoma keya bo tebetunda naye liga mulugwala mune yamuguzi atya abalugwala bekiramaaliya kiki era tebalina kasitoma keya mbwakuyite anko betegera bulungi nnyo omanya olugwala emanyimu naye katono manyimu lutonotono kale kati getunenze nyenkubule ate omulugwala agenda okugula talinga bana amawanga amalala agokumala okwebuzaabuza nokola otya ye omulugwala baba agenda kugula kyagenda okugula eriiso kwaliteeka ekwalikuba tayagala kumanya ani akyetisse eriiso direct kweriba kyagenda okugula basi bagiyita new amarula production si famire ebyo byagenda ne padde kati kampumuze ebiwempe njijewo omwana etyema atyamabe asala matyerama maniowora bawo olugwala babeera smart nga omanya abalugwala bambala kala nyingi abanga uganda flag nzirya naire kyongere katono olagambe mulugwala kyagenda okugula eriso kwaliteeka ayagala kumanya kyetisse kati otuuka ki bw'oli bagenda okukuba ekigo nze ontiisa obabeera maama komawo kugabe babeera goli awo busiribwa bagalembanga ogenda kwegula nze mbikoyi ogenda kwegula koma wano kati ngumye gumye bwe babeera vaako neeno kale olinga mmere menya kopango ekopa eri amabe etyamabe etyamawo afoye mateeka afe matyalo zinambula efulubala zinambulubana nzinamba aserera bikere bine kongoro bini akorro kongoro abonamba omutayi bwaserera agwa zinambulubana nzinamba kape ezinango ezinengo bagenda betegeera kati olwo kati kabaka w'ababbi omuganda ye kabaka w'ababbi omuganda omutegeera bulungi okumanya abaganda bayaaye ennyo bababuulirira nti omusajja olina mukwata bulungi omuganda mama oba bani abaganda bayaaye mukama katonda batya oba akapangisa bupangisa loogi booti nga mugenda ogiyingiramu emuti loogi nga mwakagiyingiramu emuti loogi ye omuganda ng'asumululirawo nga tonabawo kibaawo omuganda naye ng'atandika wowe ali mama omusajja nzita kyokka onoonya bupiira
Ora. Kati obubbi bwawe bulitawo. Omuganda okwenya muganda muyaye muganda wabalina emyaka 5 6 akulaga mwakyalina ennyonyogeze babuyita busimo. obusimo akulaga mbusobola omunyonyogera mu remote control ng'oli eri nga toli naye. tukimanyi Halo. Yebaleko. ate yezera kumwepangirako ng'omanyinya oluzungu nomala wegera oluzungu mutoba naye. Hello. How are you? Fine, and you? Nice to meet you. Nice meeting you. You're so beautiful. You're so beautiful. Thank you. And I've liked your ways. It's a pleasure. Oh, come on. You have romantic eyes. Not at all. Thank you. Don't mention. Can I have a kiss? Aye. Right? Nyabo. So, you look to be young. Olabikanga omwana omuto. Era ndi mwana muto. Bannange. How old are you? Ngenda kuweza emyaka 19 omwezi ogujja. 19? Wazaalibwa mwaka ki? 62. Bannange. Okimanyi nti nakwagadde dda. Nze tongamba bintu ebyo ndi student. I've liked you. Are you a student? Ndi student. Where do you go to school? Na Miryango. Eryo si ly'abalenzi. Emmanju waalyo. Kakati okimanyi nti omutima gwawe gukwagadde nnyo. Onaayita biŋŋamba ebyo nsi byagala. Baby. Naawe tongamba bebbebi ebyo nze ojja kuzitira future yange. Sweetie. Sibyagala ebyo. My darling. Naawe. It's okay. Kiki? Hello. Kati onyonyogera. Sibyagala keraawo naawe. Kati obubbi bwawe buli ludda wa? Omuganda muyaye nnyo ne baba yeetunda. Okumanya abayaye nnyo bw'obanga yeetunda bw'abeera ku stage bw'ati ng'alinda kasitoma alina ennyimba z'ayimba nga za ddiini olulengera kasitoma ng'akyusa ennyimba. Ng'ateekamu olusikiriza ne kasitoma. Balina empisa. Omuganda omutegeera bulungi. Batya kabaka waabwe anti manye omuganda kabaka we tomunya musozizamu mujjako. Anti obwakabaka bwe bwadda buli kimu kyakomawo. Abaganda bagala kabaka waabwe naye buli mulimu gwakola kabaka gwakulembeza olaba ne baba mukubi wakatayimbwa. Taka kubanga kabaka atategedde. Era bya nomutayimbaga bwati mu nsiko oba oyita olala okagamba Ssaabasajja wange alina abagerekagerekera Oluganda Ssangalyambogo. Akati nze kanveeko eno ondagemu obuyaye we buli. Yesu beera nange, Yesu tondeka kufa, amatabanga mangi, ntunga. Halo. Gibaleko. Era de maama. Gyendi nyabo. Oli otya? Banange oli Muganda. Ndi Muganda. Gwani? Nabankema. Wangi? Nabankema Oliver. Ate Bankema gibaliko. Kale se. Ssaabasajja wangaali. Nena abagerekagerekera Obuganda Ssangalyambogo zanyire mayiro akenda ate bakwatagane n'essimakookiro. Kakati nze mbadde ŋŋamba oli mu bbeeyi ki? Wangi? Oli mu bbeeyi ki? Kasitoma ebbeeyi nga yalinnyamu. Bbeeyi ki? Anti mbuulira. Ebbeeyi yalinnyamu munnange. Shoti ya mitwalo 5. Shoti ya mitwalo 5. Olongo ya 12. CNN ye 3. Ani? CNN? CNN yerwa. Live. Saagala live ndi mufumbo njagala shoti. Naye nina omutwalo. Anaawe kasitoma ebbeeyi sente ntono nnyo ezo. Nkuwa omutwalo gumu shoti yokka. Mpozi nga nkuwamu kanzunzu. Kanzunzu yerwa. Ya 35. Kanzunzu yerwa. Tombaako kamunguluze yakuwanulayo. Nkuwa Alishababu. Ani? Twalamu Alishababu ya 3. Alishababu yerwa. Eyo tomvaako mala tulikanga bbomu. Nekaba naze fiira ku ggwe. Naawe kasitoma. Olimba naawe nze nkuwa omutwalo gumu. Omutwalo gumu laba ekintu ky'otwala. Twagala kabakubirabo wano Kajegere jangu kuba kati Airtel erabika ne bakwasaganyiza ne bane twebaza amakampuni agataddemu ssente mu kintu kino. Twebaza Club, twebaza Abajomai Property Consultants, twebaza Samona babateekamu ssente. Airtel ye yazze nalo yenayina ku kikosi kyekino nozira okiraba Airtel yeeno bamale okugaba ku birabo then tujje n'amawulire gaffe tufundikire ate kyegende mu maaso. Kuba Baba FM egamba omukono guno gwo gulina okuba nga guli under Airtel yaguwambaye gulina
kati ono n'omukulu omulala Longido jangu muganda wange Longido omusajja ono mukubireko mbugalo singa dijja badalina akayiba twatoba bebi twalwana entalo olwo twatoba Longido webale kwagala abantu beno nobakolera ekyo omusajja waffe Balyoki Balyoki webale kwagala abantu be erinnya nneme okwatula obulungi Honorable Balyeku Moses webale kwagala kabula mwaka obusezi Longido muyaye ngetagala ngenda kusaba mukama wange ndoza Longido ekintu kino gosinga okiweeku wandibadde gosinga okitegeera obulungi twagala abakungu bano okuva mu Airtel kiraka bagenda gababirabo mukama wange era mbadde nsaba tugenda kukwasa akazindaalo kano kuba tulinawo ekirala tulinawo eggulire eryokya okuva ddala mu New Amalula Production nga Professor Kajegere yajja odyanjula nga tumaze okugaba ku birabo bino tugende mu maaso kubanga ekiduuda kikeesa bisi ebyekampala mbw ate 12 simanyi ate mukaaga muga akowa yagenda wano olina kyotanajjukira webazizaako omuganda waffe wa jeje Jeje Sound mbabale kubanga kyekyuma oloza owulira bikira Maria obugalo obw'Amalula family owaye bane family kinabavaamu ddi obugalo bw'Amalula Production abantu bano ejja babuuza wano wonka amoti wafunira amaalo obonanga ku stage ibiri obajjukiza ennaku ya padde ani alina amaalo twaleera ebirango mu ssanyu bakaba mwe bale kwidda eddakiika dino twabasuubiza ebirabo n'akaseera buli alina kakuponi ketumuwaire ng'ali kwingira abiwangule tulina ebirabo ebyamikwano gyaife aba Airtel tulina ebirabo ebyamikwano gyaife aba Kiboko Mabaati twaba abantu buli kujja kuwangula amabaati leero bava mwimwe buli ketuwanika ng'olinaku bakufunira enjira va mu House of Electronics tulina ebirabo ebyamaanyi okuva mu kampuni ed'endawulo tulina Blue Ribbon tulina Blue Wave mundikiriza nebaze ba sponsor ba Baba FM mwena ladies and gentlemen tuli kujja akozesa rafo oba box eno ab'ebitiibwa byenfaano ng'amaze okwogeraku abo ni ba main sponsor aba ekituda 2015 ekituda country ko mubampeera obugalo ladies and gentlemen thank you bali kujja kulonda bwakalulu kalonda alinako ng'ovaayo y'oli ng'ofuna ebirabo bali kujja kugaba smartphone ebyababa biba byabuliwo tibyankyo iwe yakafunye omukisa guguno basawo ni banyabo leka akaseera kano ate tulwako mikwano gyaffe aba Airtel ba main sponsor aba Baba FM ekituda 2015 ekituda country ko tuwulire obugambo obutono then ebirabo bidde nga n'emikwano gyaffe aba Kiboko Mabaati bwe bajja ku next stage ne Blue Ribbon bona basete kumpi tutambulire walala olw'obwire obutono obwe tujja okozesa thank you Radio wachawazinga bisoka bulaire Choka mmwe oyongera ku abantu oyenda kugabana internet nawo Airtel, the smartphone network. basobola banyabo twebaza okutuwagira ndi Baba FM walala ni Airtel mu kiseera kino nendo okugaba ebirabo tuli kutagaba smartphones because we are coming from smart network tuli kutagaba amasimu n'ebirabo ebindi bingi ebiri eri amasimu gajja kuba ga kalulu aye ngawe twabakobye nti olunaku lwaleero mukuba amasimu ngaemwenda twabasuubiza tutabata ku Airtel Zone buli ali ku isimu andike Airtel Zone tuli kubira 99%, 85%. Sala nti tweyagale tugabane ni data nga wetusanuka ni Baba FM walala era twenda okubasuubiza nti abakulu waliwo nabona bayigiriza nti olunaku luno olusooka ku kitunda nga tuli wala ni Baba FM Airtel ni Baba FM era basuubiza nti emyaka gyona tuli kujja kuba wala ni Baba FM kati musuubire ekiri ku iddo bisinga ni wano obungi nja kusaba mu kiseera kino tukuba akalulu
tukuba akalulu akasooka omuntu asooka awangule smartphone tajja kuwangula smartphone ajja kujja n'ensawo ng'eri mu smartphone erimu ekitabo kya Airtel ekyogera ku Airtel engeri gyeviire nikyeyitengo eba okuva gye tuva einuma niye tuli kujja niwe tuli kujja okwakolera ebisinga bungi buli kujja kubamu smartphone Galaxy. Misera kino mwami Maslaba aleze akalulu atukobera ebivire mu kalulu. Customer awangudde gift pack yaffe esooka ku tiketi yo oyinako namba 010 ekitegeeza ye namba 10. 010 ida wano mu maiso ng'oli mu bantu eyo. Next winner 086. Yes, Mr. Rekoresh. 0 what? 0 na mukaaga 086 alina 0 na mukaaga alina wangule Madwin. Chamani ino obugalo bw'omwami ono, ladies and gentlemen. Eyo n'enkola ya Airtel ni Baba FM. Yo. Essaawa ya Butyeno buli ali kuyingira ssaawa eno ku mulyango wale ajja kuyingira nga afuna t-shirt ye. Okay. Wow. Ali kuyingira ssaawa ya Buti. Esebo. Buli ali kuluya ali kujja okuyingira ku mulyango ssaawa eno t-shirt ya Airtel. Ochamani ino. Ajja kufuna ni kalenda ssaawa ya Butyeno. Buli ali kuyingira ssaawa ya Butyeno. Yesebo. 86 aina 86 wali kwa mkono tukuyamba oveyo. Liga kali seat kofunye 086 yangwako. Bana bwabaye wanika omukono tukuyambe kofuna enjira. 086 ida wano tukuwa kirabo ky'olwaleero luno. Security aina kali seat 086 mumuleke aide ku stage. Okay, kusaidia wali awanika omukono. Oba aliyo ida bakuwa enjira ide butere bwino une kirabo kyo. 086 atupekenge number 3 yona tutisome. Number 3 Mr. Charles Mugisa, Dennis Mugisa. 014 ikuminaina alina ikuminaina wanika wa mukono oido efune smartphone bakusegulira ide bakuwangira 025 025 alina 025 wena ida niwe na mukisa uli nakola lero wa smartphone wanika omukono tukuyambe kutukukolera enjira Longido. Yesebo Agoma sim. Bawangula smartphone. Nzimale kali seat ya malika papa. Samsung Galaxy. Nafuna kola. Okay. 025 wena yangwako. 025 yanguwa. Kinana na mukaaga yanguwa. 0 Longido 14 wena yanguwa. Longido wangisebo eri abali kwebuuza mbu ife tukikola tutya. Era ife tubigabirawo era tusooke tuwe atuse. Omuwanguzi number 1 idho tukuwe otukobere neisano lyoli kuwulira kuba na mukisa eyagemye akantu kopaka ng'owangwire. Tujja kusaba amayina goni wali amanya gange mti wamagana Shabani okusinziira iganga Kayolodi. Zoni ki eyo yene? Zoni ki kyalo ki? Kayolodi okola mulimu otya? Okola mulimu ki? Fumba chapati. Fumba chapati. Ovira mu kukyalo kyene eriyo Nkono eriyo waweneweenawo. Kulwe Kaliro Road Namunga Bugumba. Yeso. Oyo avira Bugumba. Ali mu kintu. Nja kusaba mwami Samuel Masaba amugemye ensawo ye ey'ekirabo ekiri mu n'esimu. Osobola okutola mu esimu wabalaga ku bantu, watola mu n'ebintu ebindi walaga ku bantu, n'ekitabo ekyogera ku Airtel. Gye tuva niye tuli kujja ssaawa ya Buti. Webala ino mikolo gyeffe aba Airtel obugalo bw'amaanyi from akalulu ka Airtel. Fetuva si. Smartphone ndoza muli kuona ebyo yabuliwo original smartphone Galaxy. Okay. Longido wesebo ime mukikola muti ebintu byaffe bizira mu nguzi. Abantu abandi baba bazaawo tulonda akalulu akandi. Abandi bayide nga mpuliranga Airtel era nga nkikozesanga nga mbayididi byakika nga tayidi nti egaba ebirungi yatidi ng'egoba n'ekirabo. Longido mwana nkumatira ino okusaawa yeegulaegulaawo. katulonda obundi ladies and gentlemen oba bano omukisa gugiire tuguwa abandi tulonda kandi Mr. Maresh pick another one. Thank you.
057 057 057 olina kalisiti yako ida ku stage ida mangu mwabusuulira mwasuira obugayiga Longido nze nosobola kumpaako kirabo kyatujokola sawa dino yakalisiti kale kyetuli kujokola sawa eno olwokukuma ku kaseera n'okuba nti abantu baffe bedde kusanduka basandukira ala tujja kusaba management ya Baba FM omuntu anaida nga alina kalisiti ako gwetusomye tujja kubirekere ku Baba FM mwidaliwangula either program ey'okunkyo oba program ya Dr. Longido oba program eya mukyala Zakia obaemirembe wangula esimu lyo olina ndoka alina namba ndoka 0701 0701 eyo akayiso alina kalisiti yakusaba Mr. Haresh okuva mu Airtel amugemye esimu lye akakale kala nakituli kiki owulira otyamule owangwire esimu ya smartphone from Airtel ne Baba FM ni baba babaire bakwidi njuuliraye kitu abantu tukwiddiwa oyo olutimbula luka bakuwa esimu utimbula luka Mr. Haresh correct alangwire omuluka mugende kuluka ono omwami mumuwese kyolite bakwese kiyite bulungi kyabale bakwese kiyite ege tuye bakwikuwe namba yeko oyo Longido Dr. Longido the smartphones Olendo mwebalera baita kulagirira nti asooka waleni mwami Samuel Masabo okuva mu Airtel ayira ku mwami Haresh Parek okuva mu Airtel ayira ku Dennis Mugisha okuva mu Airtel Liza Washilankal Isaac Baligera okuva mwebalera thank you very much yango ku ole ko pa pripon bako chilao
tugebana tubembere ku bamama bali awo bali kuki okubayingiramu kuba mukoze kasaako awo nga wali wekina nze maiso nze nange jamagadalo nga ndi mwana webuwengo mwana webuwolero Morning, this girl I'm dreaming of. Now I'm oh no man every no Mukono mulala guti waigulu tabazina kugulu
Musajja lwapale nimululabo gendo matizoli mulungi wa fesi eryawulamu osalanganya ebigambo byemuwulire ediki seso munanenya ebyamangu bitadde mu kubo neseba omuntu aweebuula gwagaba abateeberezo sirikano bagenda anyumiza erigabagenya omwami oyo wasiba ebikalu osalina nekyasobola ndira kutadde mu ndongi nesunwa tulekasekerere olonolabire okimanyi omuntu gwotakudde bwesigendeka nyomba nonemererwa okyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awuyekwekira newendi bakusanze n'omulala nja kuyita ndirira mulamu ekanja kulitukomye ekimala nange kubakiza lino n'oliwulira amunyisa mawulire ekyalo tyokola babigula takugwiranyayole nokwewana kuvunyanakola nsotakulanga okimanyi ejakuwandika ngako wababalalira temunenya obusungu bundi bubi bannanga omukazi atyogoza niyego oli muntu wanabakyatalina soja okunyumya ebyekikwenyofu omuntu onabuzabuza abantu nga tomumanyi bwomulaba atomesa atuula mukulu wange bisanyiza ebimufuula omukazi teyagabana ate ejakuwabira obuliwe wefula kyonoliko bagwannagomola